muwulira ezijja nga ziteekebwa ku bantu ab'ebyokwerinda ab'enjawulo ng'abantu okubatangira okutambula n'okubateekako envumbo olw'ebikolwa bye bakola ku bannayuganda nga bwe tulinda empaabo ya ICC. Mwawabawa atwawa beheege twawa beheege omusango gwa ICC ebyaliwo Novemba 18 munange tebisobola kugenda bwe bityo. Lwaki tumwawaaba wano ate waabewa tetulina kooti ebitongole biwambe ate emisango egifaanana bwe gityo bagiwaaba mu International Criminal Court kubanga abantu abali mu buyinza okutigumbula gavumenti lwaki bateekawo kooti eyo kwe kusobozesa okubaawo kooti esobola okuwozesa gavumenti kuba kati nga mu mateeka ga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni nga occupying office yoba presidency aba immune from any litigation naye ate mu ICC taba na immunity emwindaitinga nemuwozesa. Okay, eyo naye ensonga nyongedde okugiraba nga tukyali era mu buufu obwefaananyirizibwako bwe butyo. Tujjukira President w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava ewa munnamateeka we George Musisi alina ebifaananyi bye yatulaga oluvannyuma lw'enjege yamutuukako natulaga nti waliwo ekiddako ku bantu abo. Mutuuseewa ku ekyo? Ekisooka mu nkola y'olutalo kwe kulaga abalwanyi baani abo abaagala obatuusaako obulabe. Ekyo kikulu. Ne society they call it revolutionary suspect identification. Okumanya omuntu oyo ayinza okutuusa obulabe kwabo abali mu lutabalo lw'okwenunula nga baoccupying offices ez'enjawulo. Oluusi baba n'aba civilian nga bantu wangala nabo naye ng'ebikolwa byabwe byonna bitunuulidde kiri. So ekyo kiyamba nnyo omuntu oyo okubeera isolated mu batuufu n'aba ng'asobola kuwangalira mu bakyamu mokka okuboolebwa n'ebirala. Naye emisango nga bwe nagamba nti emisango bw'ogiwaaba mu courts ez'enjawulo process etandika na investigation gitwala obudde. Omusango gw'abawuhuru baguza mu 2017 babakyajinga 2014 nga bamaze n'otwala obwa president. So kitwala obudde naye nga bwe muze mulaba indictments ezimu nga ziweebwa tukakasa nti lugenda kukya olunaku lumu n'omusaayi gw'abantu baffe abo lazima ku last babeere nga basobola okufuna obwenkanya. Okay, bagiyita Pal FM. Bayita Black November, Black Week. Bannayuganda bwe batigimbulwa in a commando style nga batigumbulwa abantu abali bavudde Somalia abajasi akabinja ak'abasniper abakubi ab'enjawulo n'abasiba abantu. So kiri very absurd historically. Olwali tutuyinza kulwerabira mu byafaayo bya Uganda era tebiyinza genda bwe bityo tekisoboka. Okay, kanzije katono. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo. Kiriza nkujjukize Buddha Events and Property Management bategeeza ba landlord mwenna temuddamu kukaaba yadde okulaajana mubakwasa mayumba gammwe bagasolooze n'oluvannyuma bakwasa akasente kamwe akaawamu ewatali kwekwasa nsonga yonna. Era Buddha Events etegeeza nti ekwata emikolo ku butambi erina abakulu abagyogerera okwo nga kwotadde n'okugitimba ate ne givaayo bulungi ku kasente akatono ddala. Buddha Events and Property Management